Nordin ntege koli omune Megatron Media. Soka kubuzo nampako asijja kuwa. Kali. Nordin ntege koli tugamba nti nobera ngo subscribinga likinga atoberenga sharinga kula mawulire agesigika gali balanced. Nsonga za King Saha. Fair and balanced. So kubuze ku bantu tuyongere. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya. Musibye mutani naje musinzira okutulaba nze Nordin ntege mbagamba nsanyusa okubalaba mwebale kutuwagira n'okutugoberera. Yesebo Megatron Mose. Tukwaniriza obunokolwaliro. Amina. Ensonga zonna ndozo zulu ezitambula na information je nafunye nti omuntu yale bali bagala lemesa Kivulu kya King Saha baje oba yasabuse oba yagede bitufu. Dabitex yayambye Kivulu ekyo. Sengati yaba Dabitex kyabadde tekibaayo. Kati njaga tutandikire wali before tutandikirawo wenyewe. Then after before nga tekinnajja ebyaliwo byonna tugende mu Kivulu paka gye kiggwera ebirungi ebyalimu ebyalimu bikibe walaba kali ekisooka bajja omusajja wange nnyo na Dabitex netebe wagudu zitali zaabwe nanyini Kivulu ye Denon owa umoja ne omukulu wamuyita Chris umoja bebategese Kivulu ekyo bino ebyalimu zaali nsonga za security oluvannyuma lw'ebyaliwo ewa Kisekka nti abantu baalaga nti bangi nnyo security neeraliikiriramu kinaabeera kitya abantu tebaafe but of course mubaamu ne ku nsongasonga ezo ez'ebyobufuzi tebakola ki ne babayita enaggulu ne bateesa kino mwakituukiriza nedda kino twakituukiriza bingi nga bw'omanyi ebya security bakusaba kino bwe beekenneenya ne baga kati okusobola okontrolinga abantu obulungi obutabaawo threat yonna tubateeke mu kifo kimu bwe tusobola obbakontrolingira teri kutuula mu pavilion eri waggulu ku madaala teri nti mwenna wansi awo wetubeetaaga so enteekateeka neebanga eri bwetyo byonna byaliwo okutiisibwatiisibwa Kivulu kinaabayo tekibe bitera okubaawo si bipya bitera okujja nga tewategeeza poliisi gye bali ababaako n'amaliriza n'agitegeeza oluusi oyinza okulema okutuukiriza ebisaanyizo tolinako Kivulu nti bakisazizaamu bibaayo kaakati nakino bwe kyali ekyo kirala kyali kiraga nti King Saha musajja muyimbi asajja kudde mu kusajja kula nti security yatuuka n'okweraliikirira kigenda kuba kitya bwe kibanga okuyita obuyise wa Kisekka just 1 hour wabaddewo abantu omutwalo mulamba nga guyimiridde gulaba bulabi muyimbi okukweraliikira kulaga muyimbi maanyi ge security neetyamu etya ne bwe baya America wayo kyeyinza okugamba kino tunakisobola kino tetukisobole naye kati ku kya Uganda ate bw'ogattako nti omuntu atambulira nnyo mu opposition ne bajjamu eyo embeera but eventually nebaza police nebaza ebitongole ebikuumaddembe nti baatuuka ku nzikiriziganya sho neekola ki neebeerayo so kati bino bajjo byayogera nti Dabitex yakubidde Jenosale simu n'amugamba Kivulu ekitabaye bannange byonna abijjawo kwewazi gudu zitali zaabwe kweteekawo bayinza okuba baawulirako ne baako bye boogera naye tetwagala baveeyo nnyo kutugamba kuba nze omusajja nanyini Kivulu nali naye ku Lwokuna ekawungeezi before the event ngera ali naggulu ye kennyini okitegeera ne bapromota bayinza okuba bajja abalala naye ekitegeeza nti bo be baaleetera Kivulu okukola ki okubaayo omusajja ye yaleetera Kivulu kye n'alwana nakyo ne Saha yennyini yaliwo enaggulu awo meeting ku meeting ne Dabitex babaako bye baakola naye kyesaagala kugamba nti without bo sho teyali yakubaayo ekyo si kituufu naye nga ekyo kyewawulira kyonna ensonga yali etambulira awo kweraliikirira butebenkevu bunaba butya tebakifuula ekyabyabufuzi
tebakatufule kadaala kubeeraawo kukuma mu bantu muliro kuba sebo omuntu bw'akuŋŋaanya abantu awo emitwalo 3 ngeza bugeza n'abateekamu enjiri ne bagiwulira otoloba nayo bwe batandika okutambula okugenda wali ku State Square okumaakinga obumakinzi gwamanya kati bw'obiwulira byali bwe bityo nenze byonna eramizizayo eri credit njizza eri King Saha nti tulabye ebivulu bingi abantu ne beewaana ne bakola ki ne King Saha teyeewaana yabakakasa bukakasa nti agenda kukuba ate n'alaga nti w'amaanyi we musaba 2 n'asabawo 3 si bwe kyali right now ndowooza yakyasinza okuba lugogo okugifunamu ssente oba ogikuba kirala ogijjuza sijja kugamba nti yakyasinze naye yabadde omu ku basinga ani akyasinze ogikuba kuba tukyali awo bizibu kuba promoter abaze boogera ebigambo weninwaji oyo yakuba lugogo eyo genda obuuze ate weninwaji kyeyakola VIP yali ya mitwalo 10 wano twadde tusaba 5 VIP ya weninwaji yali ya mitwalo 10 wali you want to say that weninwaji yafuna abantu bangi okusenga King Saha buli kimu weninwaji ku ssaawa 11 wali tolina wooyita 12 naye ekya okumanya exact number bonna baafuna abantu twagala kumanya ani yasinze andi kati sisobola kyenjagala okugamba baafuna bangi nnyo naye okugamba nti ono ye yasinze naye waliwo ne kamiliyoni yasookawo erugogo awo so waakakati mu 2013 eyo yali mukambwe nnyo lwakuba sente zaali ndala lwaki abantu bawanya weninwaji credit nti yasaba emitwalo 2 ne 10 abalala we basaba 5 yasabawo 10 ate ne wajjula yasaba mitwalo 10 naye nga byonna kye tugamba nti tekuli yakola kye bayita sold out kuba sold out oba tokyatunda tiketi bangambi batuuse emiryango ne bagiggala no abasirikale nga bo awo nja kutuusaawo babadde ku mugano babadde ku mudido naye nze omutegesi mwebaza omaye abantu boogera ebintu bingi era gwe nawulidde agamba sound ya King Saha teyabadde nnungi yabadde ayagala sound etya okitegeera King Saha yaleeta Gage of course Gage ennaku zino yakubaako n'ateekawo sound esinga obulungi kati omutegesi oba tolina kyomukola ki kyomubanja bw'amala okuvaawo King Saha ne ku ssaawa 7 yajja erugogo emisana n'ayikola sound check endala bw'akola sound check to him obeera ne ba sound engineers n'obalaga bw'onookola n'owanika n'ossa n'owanika n'olevelinga ne bagamba awo malidadi kaakati wano ebirala Gage omubanja kitono bw'oba wajja n'okola ki n'oyisaamu ekirala sound goga nti yabadde awulikika wano osobola otuula ewantu ewabi ale bajja aba ayogera buli ddakiika kati aba tawulira kati aba ayagala abe ng'ayogera ate awulira n'ebigambo ekyo kimu ne mu Kivulu aba ayogera aba competinga na gundi na music sound yabadde nnungi nze sinnawulirako muntu agamba nti yabadde mubi okuggyako bano abategesi be baakuba bbusu waliwo abali bakirwanira nti omuntu ayinza okukola ekintu nga tewakirowoozaako ng'omupiira bw'ogulaba toyira gundi De Bruyne nti yaliko mu Chelsea bagamba tamanyi n'agenda eri Salah yaliyo kaakati Man City egula De Bruyne olinga ajjukira kale musajja yaliwo katale n'otandika okuvumirira kati kyekiri wano nti abantu badda mu kupaala mu bano bayimbi balala King Saha tebamulowoozaako omusajja wa Umoja n'agamba King Saha jangu oyagala sente mmeka oba 10 oba 2 nti nzikuwadde nze kantegeke n'atandika kulanga kintu ye ne bakkanya bintu byabwe ne King Saha n'abeera musajja mukulu sho n'abeera serious nayo n'amanya yino okukola ki okubaayo nava mu malala
ekyokubiri King Saha abantu bamu kye ba underestimatinga amaanyi ga King Saha gabaddewa yalaze abantu nti music asigala yawangula si bya bufuzi si masanyalaze bapade ku masanyalaze music finally won nebiga yakirabyeko bonna abalowooza nti bwotwala ettooke wa Bobiwine olwo abantu bagenda kujja tekikola naye tagalina amasanyalaze talina amasanyalaze gagaba ageetaaga King Saha yalaze nti nno music handi kati oli abadde agendayo ye namulaga nti nga kuwadde tugenda otuuka mu kisaawe ng'ali ku kando bagambako bali jesiba wagezibe nkugambye bwe nti Big Eye lwe yalangirira yavaako ekigambo ky'amasanyalaze era kati owulira wali wennyini Kavule amasanyalaze kati nze ngakola ki nze Galina n'omukulu n'akikoonamu namuganga ko wadde Big Eye kali kajanja ke yamugamba anti nkunyumiza kyaliwo ne Big Eye nadda n'atuula eka yayimbayo oluyimba lumu mikono ju abantu ayimba mikono gitegeeza giwanike abantu baba bati yimba ove wano ffe twagala muyimbi ayina nnyimba kakati yagalya King Saha off so King Saha yayogera ku nsonga eziruma abantu akamwanyi kaaliwo nga bituufu akamwanyi kakola ki kaaliwo naye ate abaana okulaga akamwanyi okimanyi bamenye embisi zitya bamenye mwanyi eza green zennyini na gavumenti yagano zimenye anti nkugamba kati ebihuliganizimu erumu ebaamu nendi ku message yani ya King Saha nti akamwanyi kaaliwo wana emirembe gyaliwo okitegedde kati nga bwabinyumya waliwo afi ajjamu message n'alireetinga maakyazi oyimba gavumenti ajogerako nti agiwakanya naye nebyayogera gyebiri nti bannange embeera si nnungi emmwanyi mwagala nazitwala buki butwazi ku bwereere ffe twakulira ku mmwanyi nga akuwa emboozi eyo nga buli maka osangamu omusiri omunene omutono ali ku reality kaakati bw'amala najja n'akuyimbira nakyakala okitegedde ekyana ekyo kinnemesa nakyakalanga ne taata wakyentebe kati ne mubaala n'agamba nti olwo oluyimba lwelukyasiza okubeera olw'amakulu kagatto saagala kuteesa kagatto nze ndi mu show y'amagezi neno n'amalako anti kyeŋŋambye saagala muteesaako mumutegeeze sirina buzibu sigamba nti talina maanyi sijja kumuteesa kyentegeeza ye kyayogera kituufu tujja mufuna nange nze mmanyi akamwanyi muteekawo n'engira bwe muteekewo nze mbadde nkunyumiza kati King Saha bwakuwa ezo n'akuwa muwoomya n'akuwa ki akuwa variety yatuuse nga ne drive ye tebagamba nti 10 years of Saha bakuba nnyimba za Saha zokka nga tebagamba ono muyimbi watuta kyabuuzibwa nnyimba nga ye bazimubuuza weziri nga bakuba za myaka emeka ebiri lumu mabega nnyo baleetamuko ku mulirwana naye nga wano akamwanyi kakaaba nakyakala muwoomya simanya biki ng'owulira omuyimbi kwali akuwa variety sebusa n'akola nga n'ebyobufuzi teyeetaaga ku byabufuzi mbw ate omanyi oyo ali ku ludda lw'abantu n'olutali lw'abantu nno ye nga byonna abiri King Saha nti n'omukulu yadifayinze ekirowoozo ky'abannayuganda nti munnange bakabaka wabalaba ffe tuli baani beawa Kavule kamwokya nga ekyo kigambo tekimala sooka oyimbe then weekwate ku Bobiwine naye tojja kujjanga bwoli nti bannange banina Rose tobalaba nina muleke bambi nkunyumiza bo balowooza olina genda Kavule butavaayo kimala olwo abantu no eyo abantu babivaako beera n'endongo King Saha kyasinga bayimbi banne nti bino abyogera oli n'amusaasiriramu naaga akasajja kaddala kali mu struggle naye n'endongo ng'ekola ki weeri esindogoma era yatuuse wali nga
n'okuwerekerwa teyeetaaga kuwerekerwa nga omuwerekera gwafunamu okuyimba ku stage ya Saha nga gwafunamu oyimbire ku bantu abangi okitegedde oyo King Saha side eyo ne tuvaayo ne tujja mu Kivulu kyennyini so kiyingidde munda tuzza abantu enkuba simanyi yabadde agisindika bigundi ya Katonda nteekateeka bazaabadde naluli wabyogera abantu ne bayomba nedda obyajati anti neba Nordin tokiriza mu Katonda nzikiriza naye nze nalinda byeko abasoga nga tugenda ku mupiira ogw'amasaza ne tutuuka mu kifo ekimu enkuba neetonnye wantu wamu ngewalala tewali nkuba nendabako ekifo kimu twayita kayunga eyo nga tunatera otuuka ejjinja nga tuvudde n'enkuba etonnya mayiro nga 3 nga mujja muvuga nkuba ne mutuuka ewantu nga bw'onootuuka kankubalire nga bw'onootuuka mpime distance ki abantu abasinga gye bamanye nga bw'oyogerawo bamanyi City Square nova eri yonna nojja enkuba ng'ebadde etonnya ondoga ku Equatorial Mall nekya novuga paka ku City Square nga wonna wakalu kale n'otuuka wali ku Radio 1 oba ku Bank of Uganda n'etandika enkuba kati nga makkati awo waliwo embaga kwali kwanjula nga bafune ya jiroze nga bano bokka we wali omusana emabega eri yonna enkuba etonnya wano tetonnya ne tuyitamu katini ne tuwambala enkuba yaffe nga teweza nga bonoobala fuuti 3 oba n'okwata ebisaawe by'omupiira 2 ng'enkuba weetatonnya wokka wallahi nakirabako kyenalabako nze kimmanyi oluguudo luluno eno neetonnya eno neetatonnya kati abo abasajja baveeko naye enkuba yatabulamu kaawo mu Kivulu abantu mukuyingira abantu baali banakuyingira bukyali nnyo ssaawa awo 7-8 ate neeraga nti etonyerera ate ng'abantu baffe bano ba mitwalo 3 meka abasinga tebaba na ntambula za mmotoka kitegeeza oba pikipiki biki kati nga balina okulindamu ssaawa zigenda okuwera 11 nga layini ku layini naye kyanneewuunyisa omuntu kyayinza okumanya tuba ku miryango awo nga tusolooza ssente eza King Saha ffe twakuliramu okusolooza abantu okuyingira naye ekizibu kye twafuna ng'abantu basinga kwagala VIP ticket njagala 5 ng'eyagula edde yeesatu ayagala kutopinga giwera 5 atuule mu VIP kati King Saha yakuŋŋaanya abeebule n'ebweya abagaggamuko middle class egamba nti wajja kunnyiga yajja nnyingi tebo ze zitaali nnyo za kitalo naye wano ku mitwalo 5 King Saha yafuna ssente muganda wange King Saha yafuna ssente kyenyinza okugamba yasolooza ssente Katonda n'amabulessing era guno mwaka gwe agutandise n'amaanyi musabira agumaleko n'amaanyi asigale nga bw'abadde politics amulumbe neki n'endonga n'ennyimba aziyimbira abantu nga bw'akikoze ekirala nasoma nze ne King Saha muwabula addeyo asomye abantu bamwagadde nnyo addeyo asome ayinza obbaako ne waatuuka ayinza ofuga eggwanga lino ayinza ofuuka pulezidenti King Saha asobola okufuga pulezidenti wa Uganda amagezi alina mangi muyiiya nnyo ali very talented asobola okuyitira mu opposition eyo najja n'afuga eggwanga Uganda n'atukulembera bwembeera mu mbeera omanyi omukulembeze bwawe olwonnyo mu buyinza abantu balina ebintu bye basinziirako okuwagira omuntu kati nalebe King Saha ng'asobola okusikira Bobiwine n'abeera leader of n'asooka akulembera oludda olwo najja n'abeera ne president ayina features zonna ez'omukulembeze ebirala bayiga biyige nti mugezi ng'omuntu ekintu bw'akiwulira akikwata arizoninga high obukyayi buno bubaamu abaana abo naye amala n'atereera nze ndabanga ye muyimbi owookubiri from the other side of opposition eriko favor abantu gwe bayinza okwagala to replace Bobiwine singa Bobiwine aba avuddewo
okitegedde so King Saha mugamba ayongere okusoma ebitabo bye his future is bright. Agende ku Victoria University Dr. Muganga emulagirire King Saha jja ku Victoria University tuli awo ku Ginger Road ate ne waba yeetaza omukulu asobera nti amulaba omanyi ye yasalawo naga nti bana abayimbi abatagala kusoma abagala okweyongerayo ko bagende ku Victoria University kose zonna gye ziri kati oyo abasoma kikyonna kyosanga asobola okuddamu n'asoma journalism asobola osoma law nayo weeri kusola malo ayinza okukola business law nayo weeri ku Victoria University asobola okukola bingi social worker bamugjawo bamukendeeza ekyo bino ndowooza bikola kyamannyo ku mukulembeze okusoma si kwe kufuuka naye kwegamba olw'okuba ensi etambulira nnyo ku bintu bya technical tactical ebitabo bo byetaaga nti olina otuuka nga ebirina okusalibwawo mu nsi byakulowoozesa na bitabo ebintu bitambulira ku bajeti ya nsi bintu bitambulira mu kwewola bintu bitambulira mu ku international relations olina okuba nga abantu boodiringa nabo bye boogera obitegeera kye bakugamba oleme okutomera ebitabo ebiyingira Kesa agenda ku Victoria University ofune asobola ajja kujja musajja wa amaanyi nnyo era abamwerisimbamu balina okulwana ennyo naye kaliko ngambye nti asobola okusikira Bobiwine kinene badde sikirowoozaako noonya nti mu side buli muntu ne Museveni waliwo abagamba nti ondoza gundi tutukulira nti Museveni n'atwamba akatumba wamala n'atwamu bambabazi n'atwamu kadaaga kati ono bw'ata akati akakwasa Saha yabeera awo ku bulinzi nga ssennyonyi akaagala nze nkugambye muntu alina amasanyalaze kiwalabye wakiseka wakirabye asobola okupulinga crowd ensi ekibuga ne kisanyalalako ndi yabadde wakiseka ne kisanyalala nga Bobiwine taliiwo abala basanyalaze omukulu avuddeyo naye kaabadde kokka ne kakola ekyenjawulo n'ayingirawo ensi n'esanyalala essaawa nnamba ne poliisi n'egamba move wano ekimala neetuuka n'okutuuza meeting kino ekivulu kikoze tutya kati kyegamba nti omuntu alina amasanyalaze agasobola obalansinga endongo ate ng'ennyimba eddoboozi naki kyegambye nti ate ayinza osingako sayidi eri nti ye n'eddoboozi wano mukambwe tazanya bw'owulira akamwanyi ne batukasuka kulaalira owulira nga waliwo talenti endala nti kayinza okujja ate ko ne kabamba yadde n'oli yabamba so King Saha birowoozo byange bwentyo bwe mulaba sigambye nti akikole kati ne project zibaawo n'oga nti no my prediction 5 years to come 10 years to come waliwo muwagizi wano payinza kati wagenza okula no tutegekera ggwanga nti lijja kontinuwinga King Saha oba Bobiwine atadde oba afuuseko pulezidenti oba tafuuse naye ani ali awo nze gwe ndowooza King Saha otegedde mu layini eri opposition nti asobola tutuuka mu Kivulu abayimbi bazze nawulidde abakayana era bajja oyo namuwulidde tebawadde Banyankole tebawadde Basoga Ekivulu eno teyabadde nkuuka ate teyabadde independence nawulidde bagaye nti omuntu atakola rehearsal teyayimbye kikyo waliwo abayimbyeyo kale naye kyegamba bajja abugujja banna sho yabayitiriddeko sho yabadde bweti ebyo byonna byabadde bya sho yabadde bweti bwoba tewakola rehearsal era namubuuzizza nga tuli kusanyuka mbulirayo sheemu gyojjukira abayimbi bonna nga bayimba nga tagirina kati gwe lwaki olowooza ku yoono Abasoga bayimbe kuki Babasoga be bayimba Abanyankole bayimba anti naye yayagala buli musoga ajje yabadde ndowooza ye nedda acidic vocals yabaddeyo anti yayimbe naye kati yayagala mbu waliwo Abanyankole abatayimba naye bategeke kati ate waliwo abavubuka abavudde eggulu mbu tebaba nga yagamba ne mugambe enteekateeka yali ndala waliwo independence day okitegedde ekyokubiri naye yennyini bbaji yategeka gundi kireva gye
nga tebayimba ekyaliyo wandikirese andi yafuna abantu anti ekyaliyo wandikirese kuba kati andi ndaba nalimu mu Kivulu akuba ebituli ab'ebyokulya be batuyitanga akuba ebituli yategeka ekivulu ekya King Saha sijja manye ekya Kilevaje bwe toli mu kamera wanaalaba nzajja gamba nzaabyo ulira yategeka Kilevaje bajjo yayimbisa baani lwaki asookawe credit yategese kino eya supporting omuyimbi ye lwaki banalista bagundi abo bapromota bapromota yasooka kufunayo kibi kyasooka okuteekayo tewabadde na kibi yakiteekawo anti kyembadde ngamba nti abantu babonye tewali badde muntu yabonyebonye walebeka abantu nga balwana walebeka abayomba just abantu bayitiridde ne bayitirira endongo nekwajja King Saha walo yagambye King Saha yabaleta kubisa abantu ndulu bituufu kyabulamu ekyo King Saha mu performance ye alina okutandika okunoonya bwemba soogedde abantu nsobola bayimbira ntya ne bawulira nga obujiji nemba situla mu ntebe kuba King Saha kati ekizibu kyayina abantu abasitula ayogedde ku bebekulu abasitula ayogedde ku gavumenti yamwogeddeko gye bali abayimba bwe batyo abantu ne bamera olutiko yamwogeddeko mu Kivulu oyo si Don William ezino ezono zirimu okucyakala ngamba yogeddeko ku bebekulu anti kyovola bati bakubye enduulu kyenkugamba tula nti yamuvuddeko ne biggwa anti nkunyumiza kyembadde nyumya ndoza tokifunye ngambye abantu baba mu bivvulu alina lwajja mu freestyle kino kitabani kya gundi endulu nevuga awo endulu abatayagala kiri ne bakola ki ne bakuba endulu naye ndi mu mbeera nga bwolaba gravity omutujju nti abamabega stage nga tuntuntu ai nasooka noli abiri n'ebidandali nakyakala siro lutuzanyemu awo alumanyi ekizibu kya hitman tawuliriza mugamba bwe nti yalumanyi olw'entu sigambye nti no talina nnyimba nnungi ndi ku performance kaakati performance nti bino hitman biwulirize hitman omanyi bwe tasomye ekintu takiwulira takitegeera ategeera kyasomye kale genda ofune AI afune AI naye nze mbadde nkunyumiza performance lutalo tasitula abantu lutalo asitula abantu andi nga abasitula alina kidandali kuyitimanywereza abantu kyeŋŋamba manyi lutalo abasitula kati kankunyumiza mmaze kyembadde nsomesa abantu Saha alina okufunayo performance nga bw'aba ayimba abantu nzibala nga bakuba enduulu bamichael and stroke nyina concert zaabwe nga bafa ndaba abantu nga bakubira reggae nga reggae si kidandali teekamu awo mu YouTube yo kandagirira abantu ne hitman waawo genda obuuza abantu bagiyita Woodstock concert Damian Marley Woodstock concert oliroba ya dance hall ojja balabanga babayira mazzi Woodstock Poland teekamu Damian Marley ebisigadde obindekere kati kankutwale wa King Saha kati King Saha ekyo kyekibulamu nti osobola oyimbira abantu at least ne bakaaba amaziga nga tebaleekaanya oli kale kanziyewo ekyo oli tayagala kuleekaana at least bakaaba amaziga nze mpulira nfa ntera obbalaba Michael Jackson yatuuka ne bafa nti omusajja azze kakati mu mbeera eyo abantu kyekibabulamu kibagamba nti concert oba yabadde bulamu ki performance wise ne ku Africana naliyo nga ennyimba zaayide ennyingi ennyo ezinyumira abantu nga wano something is missing ekitali kikyamu nti ye bw'atyo baperforming naye alina okulonyamu gati bwe biba byakwe bagita Midas touch ekintu awo ekirungo ekisukkulumu kyotabula mu mmere yo
nekikuwa kali akantu nga bwoba oli ogaba nange kiyitiridde kaakati ekyo nesigamba nti yapafominze bubi but waliwo n'agamba naye nga abantu babadde tebafa ako kokka ye ng'omuyimbi akazuule nti bwe mba soogedde ku Bebe Cool bwe mba sirumbye Museveni nga nyimbye buyimbi nnyimba zange sobola kubakuba ne mbalekera bulamu embeera eyo nti Rema Namakulu ayingira stage nwaga abadde atuse okitegedde Winnie Nwagi najja nti bonna abo si bakidandali b'enkuwa nti abantu bagamba kati ekyo kyekibula mu King Saha naye nga muyimbi mulungi yayimbye nandaga nti kituufu music abantu byonna tubyogera yadde abayimbi webali naye wabaawo ekibulawo nti Big Eye abantu tebamuwagira bituufu politically opposition mwandize naye kati bo bajje bawulire ki nabo basaasira baagala okubongerako tojja kuwoza bya bo bajje bakole ki okitegedde ogamba wagira Nuupu naye bakubuuza kiki kiwalyogerako ekya Nuupu ekitegeeza ku Big Eye baagaana buganyi naye nga baagaana buganyi gye bali King Saha yazze nkugambye Nakyakala nti abamu bazze Lwandongo yenyuma bunyumi okitegedde waliwo kayagamba ne Fefe Busi bakayita batya kayima ne Fefe Busi kalinga kamera inaka nduza keeko kapriti naye ayinayo akalala akanyumya nga bw'ogamba ebyedda nti nzijukira twava wala mumbe ebiseera ebyo oziwulira nga zinyumya buli omu tezigamba nti wa Nuupu si wa government zonna buli omu alina ebiseera byebyo kati ng'aziyimbye nnyingi ng'ogamba owange kalina bye kaakola bye ssaagala naye kaŋŋende mpulire ki endongo oba engeri gy'aliwo opposition aye n'ennyimba tugenda kuzibaala so that was King Saha lwaki nkozesa eno kusinzira wano kubuulira abantu balowooza banina Rose bakabakko tibajja kwesiba ku Bobby tamala amala olinako endongo era nja kugamba mu baakubira King Saha obulango Bobiwine teyalimu yeekubira bulango bwe n'amwogerako bwandogedde ku muntu omulala basawuda okukakasa nti abantu bawagidde King Saha Sawuda Madada wamuwulidde ako kuwembadde nzija nina bye nalabye ate nga banyevu ku Sawuda Madada anti nkuwa ono nyeko gwe yatugambye nyeko ate sigumusebirise satu seena ajira ku gaali ya mukulu emeza ze bategesedde nga yeetyebeka malevu okitegedde kakati kyegamba nti Nuupu si yebeekuwagidde abantu bebalina okuwagira Sawuda Madada yabadde mutuufu bw'ati yagambye nti King Saha muyimbi w'amaanyi ate asituddemukko ku nnyimba za struggle ne struggle n'agiwa vibe bw'onyumya akamwanyi n'endala naye mmwe abasajja ba Nuupu temubeererawo baana bano temuzza favor baagala okutuula ku tebo baagala bo bawaana buwaani Sawuda Madada yatuuse ne ku level nga waliwo abaamuwane tebo abaamugamba nti nguze tebo nabadde naye sawo bameka nga nyina gwenda bagwagamba nti abasajja tekati tebo bagamba mbu yetagenda kujja yali yajibokinga bubukinzi namumwa sente nja zireeta kati kyegamba nti abo abantu ba Nuupu tebawagira muntu olina okusooka nga ggwe okwebereramu newankubadde mbagamba aba Nuupu bw'wabaawo omuyimbi nga biddala mukakasa nti wammwe katandikire ku mmwe abalala bajjenga mmwe muyina kye mutadde tumanye nti kale tulina tebo 10 tulina abantu 59 ba Nuupu BMP bwe tuba tulina omuyimbi waffe Big Eye tebo ya milioni 3 ffe katugule buli omu tebo emwemu mumanye abatali bakodo baguliye 2 ewa Big Eye baagula nkugambye olaba abaana abo bwe bagira nga bawooza people power Big Eye abantu abamuwagira be bakadaama abantu abali ebweru n'amugamba nkuguzeeko tiketi za kakadde
kankuweyo emitwalo 2 leero sittima kankuweyo biki ekyo tebakikozesa ttima ba mutima mubi nnyo nnyo abantu abo ab'opposition baagala bo nga bo be bali mu bulamu obulungi omulala tebaagala ab'ebulungi baagala kunyumirwa bya bwereere balwannyeko hane Sauda Madara wadda nnyeko oyo talina gwawagira yayagala kimu kubeera ku ate ne bamugamba ali ku gaali ya munene agenda ye n'amala amuleka nnyeko oyo omulaba yayagala kimu nti mbu yawagidde Bobiwine era ne bamugamba maaso tebannamulagirira essaawa yonna agenda ttaki kola face transplant lwaki yefule Bobiwine bagiyita batya eyo process ey'okukyusa face ayagala bamuteekako ya Bobiwine bamukole plastic surgery bamuteekako face ya Bobby yajje kugawulira ayagala kujja nga naye bwemubuuza abantu obakolera ki pe tulinayo kino mu parliament bali tusaba oteese pe fe tuli mu kimu struggle abantu abo olumu balimba otegedde so Saha bwatu bwe yatambudde eruweero waali w'amaanyi Masaka kyabadde kiyitirivu Masaka yewasinze okuba ewayitirivu Luweero yali bwatyo ayi Masaka bangamba si mwangu bayina emputtu so Masaka yamukubye n'amubonereza n'omutegesi nze mu Umoja management ba events poliisi yakoze eti poliisi yatabudde emilyango bakanyama bakoze batya poliisi olona bano bweda bambadde bulu reflector n'ababadde mu gundi nina omukyala yabadde atambula ne Sauda Madada unakuweleza oyo yabadde bamuwa tiketi baba obutabo nabadde ku gundi ku mulyango wantaddeko ku gwa bus omwalo oyo n'asooka ajja wabadde waliwo abawala babiri ne bagamba tikiriza vepi ziweddewo ne mulaba ng'ayambadde gundi eno taaga naŋŋamba ndowooza atulengera naŋŋamba nze nina buno obwa green era jje muyiseewo ampe ssente ne mugamba muteese naye mwabamanyi abo n'abayingiza nali nkyali awo ntunda tiketi omukazi naŋŋamba nina wano vip tukikoze tutya ne mugamba nina wano n'enze 3 tukoze tutya oyo yennyini eyabadde atambula ne Madada ne mugamba agenda oye mukama wange Nordin wuli wali genda yogere naye yalaba ndowooza nze speaking n'adduka emisinde n'anviira naye omwana oyo yatunda tiketi eyali ne Madada omwana yatunda tiketi yali eyambadde ebya bulaaka nga yambadde ne taaga oba yeyatundiranga bweru bamuga atundira wabweru simanyi neze manyi Sauda yali atunda tiketi ne bakanyama nali ntuddeawo bakanyama bajja aba najja nze ekyammazaako ekivulu ekyo nina nnya ebiri nemuga ekyammalako emirembe nali ate enkyali awo abasirikale nafuna aba babiri ampa tiketi nga 3 niŋŋamba bazijjawo abantu abo ekizibu kye nalowoozamu kyo bazijjangawo omanyi gundi ya tiketi abantu bagula tiketi nga bukyali kale bafulumya tiketi nga bukyali abagezigezi nebazanguyira ne bazikolamu kopi ffe tetumanye eno nina we nalaba abantu nga bangi neŋŋamba bano abataze ku baali bazigula abantu bagula tiketi omutwalo mulamba nga sho tennabaayo omusajja yafuna ssente King Saha yafuna ssente omusajja yafuna ssente abantu bagula tiketi omutwalo kyova ne poliisi yatuuka ne yeeralikirira nti sho tennabaayo omutwalo gumaze okukakasa nti gujja olwo bino ebyali mu gondi ebyali mu reflector kyajja ne kigamba namukasa poliisi eyagalidde mu Kivulu kino gwe tomanyi poliisi yakola badiikuula budiikuuzi poliisi yatuuka n'okugoba abantu ku miryango muveeyo bw'ate yabagobanga nga we babagoba okudda eri nga waliwo abasirikale abeetundirako era ne bamala ne batandika nga batunda butunzi ne bakulabawo mbuotunda tiketi fuluma poliisi temwakola bulungi mu bintu bya ssente ku mulyango temweyisa bulungi omulimu gwawe gwakola ssente gwakuba nagendayoko n'okuwaabayo tindabayo abantu ababba tiketi wano ne wabawo neŋŋamba kaninde ne wajja omuvubuka ng'ayina wristband eya green ne mmugamba nga mulaba avudde buli butereevu eri ajja ne mmugamba ogenda kundaga akuwadde tiketi yakutwala ku mayinja nantwala kati nga bonotwale wa hitman ne ŋŋamba afande bano babiri bakwate k'omuvubuka nti afande wuli yagimpadde njani wuuyo nti afande wuyo yagimpadde ne mmugamba afande ali watandika okola mu tiketi najjayo kaadi
ndi musirikale ne muganze ebyo sebinkwata kuwaze kukuuma si ticket ani yagambye sinna wakanya busirikale bwo ndi ku ticket wagijjewa kati ngendo laba ng'atalabika yakuliramuko ku bano beŋŋamba bamukwate n'okita nennonya nannyini Kivulu Chris ne mmugamba nti abasirikale baleese ensasagge omusana naŋŋamba kati omuvubuka nanziza ebbali tiziva ku Jinja Road Police nga raketi nene sigisobola wakolako kyosobodde neŋŋamba kantayizeeko ekisoboka kirungi sente tuzifunye omuyimbi afunye bino nga mwebiri byalimu ebitonotono sigamba nti bubbi bwayitirira nnyo naye byalimu ebitonotono ebyo naye nga poliisi nze natya bakanyama ne bano abaana aba reflector za green waliwo omulyango gumu nga bo bakoze eddiiru bw'oba ogenda yita ku mulyango gw'ekyengulu nengendawokko babula okukuba engwalo ogweri baali tebamanyi nze nagendangawo byange ndabe nentegeeza nnyini Kivulu netubeera awo bwe tutyo bali eventually concert yaggwa era King Saha mmanyi mugagga muvundu kyemmanyi nti ng'omuntu akoze his kanjiyite maiden concert his most successful concert kuba Africana abantu baaliwo abantu balowooza baali bangi naye omanyi abantu bamenya gate kati bakulowoozesa nti kiyitiridde tewalaba ku wizo abantu balowooza yafunye abantu wagenda okuhira wiiki 3 omwagudde munne mu malaka bw'otansasula sikuta nakati nakyayogera oba bw'otansasula sikuta lwaki Nobert takubira naye nga wali mu kulowooza abantu balowooza oli yafuna abantu kuki lwaki Nobert takubira ddala oluyimba olwogera ku famire eri kati kyekyo nno so Saha mwagaliza birungi going forward musaba asigale ng'akuba endo tugendeko katono ku show ya Ragadi kiki Ragadi ndowooza yalinga muntu ali lubuto nti tutuusa okuzaala simanyi nge lwaki yateekayo concert bw'atyo andi ntegeeza olutuusa okuzaala nti Ragadi yateekayo concert mangu ng'ennaku z'omwezi bwe ziti 26 oba 25 gyendi n'alangalanga mangu awo Serena eno waliyo Saha eno waliyo ki neŋŋamba afaaki alinga omugenyi mu Uganda nti alinga omugenyi mu Uganda nti mukyejja ŋŋenda neŋŋamba ŋŋenda kukola ntya ne tumuleka era ng'oli bwakugamba nti alabika yalina gye yali asika eriyo nti ateekeyo sente wali nalabye obudde abamuwolereza nga balagira ddala mbu alina yajja sente oba ewassala oba wa birowoozo ebyo kaakati ye Ragadi n'akola byakoze yafunyeyo abantu benga ndowooza 5 baweze mugundi wabaddewo saawa 4 VIP yabadde ejjudde obudde ababagira bana bayitayita ku Serena teri kkubo obudde ababakkiriza Serena teri kkubo liri eri emmanga obudde ababakkiriza awo tewali yadde omwerabayo nyina ebifo bibiri byensomesa abantu awo ku Serena olaba oluguudo lwe bayita speak ne wansi wa Serena kizibu osangawo abantu ku ssaawa 3 nga batambuza bigere sajja wattu bangi kizibu boda na mmotoka zirina kibatukaga kizibu boolaba bazzeewo baba bazze John bamuta John bana yakyamudde abantu okitegedde bambi oba bayimbanga ne cards band oyo mwami mbu yasigalawo yekooba bakiki waali ati nkunyumiza bayimbanga ne bayimba yali y'amaanyi cards band ogomanya gonde mugezi ani Ragadi yalabye ono ayimba omukadde ng'abantu bayiika bafa bufi naye najja n'asemberera omukulu n'ayimbirira wano bw'ati ngamba Ragadi nga mugezi abala talinaga mubbako show ye ebifaananyi biyinza okuga omusajja yakola concert n'asabira awo sente kale so mbadde mbasiibulira wano mwebale subscribe share contact us enamba weziri awo mwebale kubanga mutugoberera gwe bitugeddeko biraba otya kikyoteesa mbadde Nordin Ntege ne muganda wange Mozeda Megatron
tubagamba nti katubasibulire wano Hitman tujjeeko katubasibulire wano mweraba continue liking subscribing sharing amina mweraba yambadde condition